Poliisi ekakanya obujagalo eyitidwa bukubiriyo kukakanya abavubuka bagira meya w'ekibuga Lugazi Asiya Jebi Muzuma abavudde mu mbeera nga batandise okusanya ebintu bya UTODA gye balangira okukola na meya waabwe. Abavubuka bano batandise n'okuzingako paka ku makye ne balagira badereva bonna obutaddamu kusasula nsimbi yonna mu UTODA ne balawula oyo yenna agezaako kukikola bwe bajja okumukubako omuliro. Kino abakozi ba UTODA abadde bakedde ku mulimu bakisya kubatiisatiisa ne batandika okusala lisiiti kyokka abavubuka beewunyisiza buli abadde we bakutta akayumba ka UTODA ne bakolera emirimu gyayo ne bakakumako omuliro ne kasaanawo byonna ne bibaddemu ne bisirika. Takomye kwokyo nakabe otujjaffe ekikulu tukolera nakubaze nakwana n'abantu abakokyezza fenga abakozi ba UTODA bakoneka ne badriver twagala omuntu omu twagala kiseka bika tumaze omukazi twagala kiseka ne bagamba tetugezi kula sikande zenti bagala kwata meya because of political whatever fetumanjiseka bamwadde sente ayitokumiksi bamwadde sente negamba kolaki divating ewa meya bongedde okwekalisa ne bawera nga bwe babadde baagala okukwata amyuka ssente wa UTODA Lugazi Hajji Ahmed Kiseka naye bamukumeko omuliro olwaki bayise okukyayisa meya waabwe nti yabba loole lukuulana. Esaawa zino batunze okuba Asiya abamyetenda Asiya abamyetenda bamwe miliyoni n'agaana lokamye kumi n'ezo nito n'agaana Asiya twagala kirala kyonna batuwonya abanyenzanyi babbe sente zaffe zebabba bali mu UTODA ababba sente batutusena kutunda tuleera. Bongedde okulagira buli mukozi wa UTODA okwamuka ne takisi ne zitandika okutikira bwerere okutuusa poliisi kakanya obujagalo okuva Lugazi bwetuuse ne babona emiwabo. Abamu abadde batatidde olw'ensonga gye baliko nti ntuufu bano poliisi bakutte n'abalala abadde badduse nayo ne balumbayo nga kati batemeza mabega obw'emitayimbwa. Gye buvudde ku waliwo loole lukululana ey'ekika kya draft eyabula eyali emaze emyaka 6 mu paaka ya loole nga ekuumibwa aba UTODA abalina ttenda ya paaka gye babadde bakuuma olwananyini y'okugiteekawo ebbanga eryo lyonna wabula nga 16 omwezi ogw'omunaana omwaka ogwedde waliwo abantu abatuukirira nga baagala okutwala emmotoka eno nga balina n'ebiwandiiko ebiraga nga mmotoka eno baali bagiguse mu Town Council mu kuvuganya ne basooka okugaana okutuusa omu ku bakansala ayitibwa Wasazira Bamuzaale yajjirako n'abategeeza ng'ebyo ebiwandiiko bwe byali ebituufu. Ffe twatwala obuvunaanyizibwa ne tutandika okugibuuza wa gyeraze okusa mmotoka lwe twagizudde e Kampala n'ekyomukisa omulungi nannyini mmotoka bw'anaabazze oyo gwe baagiguza ajja kujja n'ebiwandiiko oba UTODA yagimuguza kijja kweraga oba kanso yagimuguza kijja kweraga naye ffe bwe banagamba nti ffe twagimuguza tujja kumuliyirira ensimbi ze. Ekigambibwa okuvaako obuzibuzi engambe ezibadde zitingana nti meya amanyi ku magenda ga mmotoka eno nga kino kiyinza okumuviirako maka byazalira ku nsiko naddala okweyambisa obi woofiisi ye nga waliwo n'abadde baagala ensonga zigendebwa kalisituso wa gavumenti asalewo eggoye. Siri munyoonyereza siri investigator ne poliisi ezze okukola omulimu gwayo era ejja kugukola njesiga ejja kuzuula ekituufu era mwene mpulira ebigambo nti balina kanso yatunda kanso tetutundanga abayisoza batuyambye nnyo obalabi nikubire ddala nairako Mugasa Kivumbi yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.